abaganda muina kahehe muina akajanja bana mwe muwulirize no video mbabulira bakirero mbalangidde bakirero bayisamu eggaali. No Munyankole other than Kaguta can say I supported Museveni. No. If you bring him, I will give you 100 cows. But the people who supported our education were 3 people. One was a Muganda man from Kampala. Ona kibatulidde olwaleero ye Kaguta Museveni tibuhabulwa erinnya lyetuuma tebahabulwa lya Kinyankole. Amanya gonna agali mu majje bulijjo kyembagamba nga mutwetika Abanyankole mwabali mu kintu mbalaba kati n'ennaku zino mu comment section era temunatusonyiwa sebo. Abanyankole mwe babbi mubbi Uganda ffe tetunabbako ku Uganda kuba omuntu ali mu kugibba n'okugiza emabega mwabamutika ne mumuleeta. Ate era ekyo Museveni yakipulaninga dda we yamala okumanya nti Abanyankole tetumwagala n'atandika obakolera obukodyo bw'okubanga twevuma akozesa amanya gaffe mu bikolobero byonna. Kati nga eyabadde ayagala okutta Kyagulanyi Ssentamu linnya lya Kinyankole naye si Munyankole Munyarwanda. Nanti muli wano mwewunza mbu nanti mufaanagana ffe tetufaanagana lwakuba mwe temutwawa tetufaanagana Banyarwanda. Please mwetegereze. Ate mu Uganda Abanyankole tetuli batemu. Tetutemula bantu nga mwalabye abana batemaka abantu emitwe era bonna Banyarwanda naye amanya ga Kinyankole tunakola tutyate. Tebahabulwa erinnyoloza agage yagejjako n'ateekako ki tebahabulwa ne wafeyo tebagakozesa agwo sibanyi tebahabulwa bya kisiwa ebyo byababbi. Kati mwabaganda akajanja mukakendezo okutwetika mumanye nti mwabali mu nsobi n'olwaleero bano bampuuga 5 ab'e Masaka be bali mu kulya mu nsi yammwe olukwera. Kye tulina okukola kiri kimu kwegatta kitole ng'Abannayuganda tuyambe kono Omuganda wadde temumwagala ate nga mwana wammwe ekyo yakitugamba ddafe nga tuwakana. Abaganda bantu baaniriza kituufu ekisa kyammwe mwe muva akajjanja kembagambye ekisa kye muyina Abaganda mwaniriza kituufu buli muntu temuli basosoze. Ffe Abanyankole bwe mulangira obusosoze twekengera nnyo ebintu nga bino ffe tetusembeza bagwira mu bulamu bwaffe nnyo. Naye ebiseera ebisinga abantu ab'ekisa ennyo ng'Abaganda baaniriza buli kiyitawo n'embuyaga mwe muva obuzibu. Kati muyige n'okuva olwaleero nti omuntu gwe mwayamba okubanga atuula ku ntebe yali mu kumalira abaana bamwe mu makomera yali mu kukozesa bafuulumbizi ate Museveni tali baagala tabaagala wadde noono balugahale ogw'ekitwe ekihango tabakwagala oli just obayambako obutafuna kirwadde oli kondomu. Museveni ne Kabano group balamuto girimu n'abalala besijja kwatula wano mulimu Abanyankole yesi nga bo mu Banyankole byaddala naye abo boolaba abatemula Abannayuganda ng'omuntu ajjaye mundu atemule mune ajjaye jambi atemeko muno omutwe bakola ebikolobero ku Bannayuganda mu manya g'Abanyankole si Bannayuganda. Kasi tulina okukola kwegatta tuvemu omusoga agambye kino Omunyankole agambye Abanyankole be bali mu kintu ne mutubeera bubi nga tetulina we twewolezaako ati twalyewozezaako tutya nanti tutunulanga bo n'Abanyarwanda banjawulo kuffe ate ekyokulwana nakyo n'Abanyarwanda mulimu abanyigirizibwa kati nakakitegeera mulimu abanyigirizibwa mulimu abatayagalira ddala Museveni ko Museveni ye kenyini ye musosoze asooka mu mirimu gy'agaba era bino bano banyigiriza simete babawa passport ate nga Abanyarwanda biki nabagamba abo balina kye bategekera Abannayuganda okuvaako akabasaba tutemeete naye nga Museveni si Munyankole tabeerangako talibeera paka myaka gyono noono waamakudde nindeeba bahimanda obunyankole obumu obutiine magezi muhazi ne next president of Uganda komanyoko ogoti Munyankole n'Omunyarwanda kandi tali bakunda ga Ruhanga
taliba kunda ogw'Omunyarwanda niwe munakola mutya taliba kunda. Alright, omulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganja Fadi gemanya tuwaza okulika nti mutambula naffe nabwe ekyo tuwasaba okusubscribinga okulikinga omuno kusharinga content waffe tongera okulika nti tutambula ffenna wakati mu kuzimba nyaffe Uganda mu kutandika tutandise ne video y'omukyalo oyo abadde n'obubaka bwe obuli abwagezezzaako okulika nti attanya mu video eyo omukyalo ono Munyankole era asoose n'alaga obutali bumativu eri President Museveni on behalf of the Banyankole n'aba ne video gyazanye ndowooza byonna mubirabye bulungi nnyo ng'alaga nti President Museveni Abanyankole tabatwala nga nsonga wabula obuvannyuma lwa byonna blame agitadde ku Baganda era ye n'agamba nti obukulembeze bwa President Museveni Abaganda bakoze kyamaanyi nnyo okubukuumirawo wano era n'ayongera okutaggulula mu bigambo bye wakati mu kutusigira ekifaananyi n'agamba nti Abaganda ba wano oba oliawo ssaawa zino akutta omumuli ogulwanyisa gavumenti oba oguvuganya gavumenti eri mu buyinza mu mannya ga Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu wa wano naye ate alaga nti Abaganda be bamu ku bakutta omumuli ate era okulwanyisa munnaabwe muganda munnaabwe n'agamba nti President Museveni ne bwe yali ajja mu Buganda wano Abaganda bakola kyamaanyi nnyo okumutwala mu buyinza ate nga kituufu w'otunuulira nti President Museveni olutalo lwamuleeta wano lwalwanibwa mu Buganda mu bitundu bya Luweero Triangle era Abaganda bangi nnyo abamuyirawo omubiri oba oliawo mu kaseera ako nabo tetuyinza kubanenya baayina essuubi nti oba oliawo President Museveni bw'anajja mu bukulembeze byabadde avumirira ku mirembe giri egyayita egy'obwobote yajja kuleetawo ennongoosereza omuganda wa wano afune ku mirembe jjukira nti obwakabaka bwa Buganda bwali bwawerebwa ku mulembe gw'obote era President Museveni ebimu ku byo yabasuubiza kwe kuzza obwakabaka n'okubuddiza powers zaabo zonna so mu mbeera ezifaananako bwe zityo Abaganda bangi nnyo be yawangula emitima ne bamwegattako ne bagenda mu lutalo olw'ekiyeekera mwaka gwa 1980 paka mwaka gwa 1986 ate bwe basobola okulabika nti bawangula obuyinza President Museveni najja mu ntebe so ebintu byonna bye yasuubiza naddala byali asinziirako okuga nti byali tebitambula bulungi mu mirembe gy'obote okugeza okuviolatinga human rights okubba obululu kuba President Museveni yeesimbawo mu kalulu ka 8 okitegeera naye n'agamba nti oba oliawo bannayuganda balonda Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere naye obuyinza bwe ne butwalibwa obote ku mpaka era ebyo bye bimu ku byamunyiriza ddala n'akwata emmundu n'akunga banne be yali nabo n'Abaganda ba wano ne bayingira oba oliawo ne bakuba ekikopo Mukama Katonda n'abakusaidi yaabwe ne batwala obuyinza so mu mbeera ezifaananako bwe zityo Abaganda bazze batembeeta era nga batambula ne President Museveni wakati mu kumubaamu n'essuubi myaka ndowooza nga 20 kati gye tuyinza okubala Abaganda ne batandika okulaga nti batandise okujja obwesige mu President Museveni kino bakiraga batya kino bakiraga mu kulonda okuzze kubaawo wano mu Buganda naddala mu Central wano ebitundu ng'eby'e Masaka bitumanyi nti bisalawo nnyo ebitundu ng'ebya Kampala Wakiso Abaganda nga batandise okulonda ate ababadde bavuganya mwami Museveni okusingira ddala abadde ajja yeeyoleka ennyo mu kulaga nti Abaganda balinga abakoye President Museveni retired Colonel Dr. Kizza Besigye Abaganda bamuwa nnyo obuwagizi so Bobi Wine bwazze nekyongera okweyoleka nti oba oliawo essuubi Abaganda lye balina mu President Museveni litandise okulabika nti likola ki dikendeerera ddala kakati ate ne bafuna n'ebyokwemulugunya ebirala nti President Museveni bw'otunulira abaana be bayita ba political prisoners abasibiddwa mu makomera ag'enjawulo Abaganda bangi nnyo bw'otunuulira ekibbattaka ekiri mu regioni ya Buganda
naddala ebitundu ebyo ebya Kato Corridor oba Luwero Triangle, ebitundu nga Kiboga, ebitundu nga Luwero yennyini, Kapeeka, Nakaseke, ebitundu ebifaananako ebityo. Mubende ekibbattaka kiyitiridde nnyo era Abaganda bangi nnyo abafuuse momboze ku ttaka lya Buganda oba oli awo kwe balina emirandira ng'Abaganda. So ebyo byonna bw'obitunuulira bye bimu ku bireetedde oba oli awo President Museveni Abaganda okwongera okumukyawa. Kaakati omukyala ye kyagamba nti bakooye blames Baganda bangi nnyo abeekwasa Abanyankole, nti Abanyankole mwe muli mu kintu, mwe mutusibyeko omuntu. Ye kyagamba nti si kituufu, kuba bw'otunuulira ne bwekuba kukola oba service delivery ezinyiga Bannayuganda abaawamu n'Abanyankole tezibataliza. Bw'ogenda Mwankole era ojja kusangayo amalwaliro nga temuli ddagala. Bw'ogenda Mwankole ojja kusangayo enguudo nga mbi ddala. Bw'ogenda Mwankole abavubuka baayo era emirimu tebalina. So kaakati omukyalo ono kyagezaako okwetagguluzaako kwe kuyisaawo meseji ye nti bannange Abanyankole ffenna temututwalira oba temutulabira mu kifaananyi kyekimu. Naffe tuli bantu oba oli awo abalinda obuweereza mu gavumenti bwe tutafuna. So bwe muvaayo ne mutunenya olw'omuntu ssekinnoomu atulaze n'otulaga nti ne mu kujja kwe mu buyinza ffe tetwamuwagira, era n'alaga nti n'abamusapootinga yali muzeeyi we Kaguta oba oli awo n'Abaganda ba wano. Kakati Abanyankole tunenya nti ffe abasibidde omuntu omusajja mu buyinza eba nsobi. Kakati ate n'amala ng'alaga obutali bumativu era Abaganda abalwanye Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekifaananyi asize kya mpuuga oba oli awo n'abantu abalala betulaba nga balinga ssaawa zino abalwana muganda munnaabwe. Basajja bangi nnyo wano mu Buganda aboogera Robert Kyagulanyi Ssentamu amafuukuule. Tuyinza oziyita entalo z'ebyobufuzi, naye ate era ne bwe tuddayo emabega omu ku Baganda be tusiigirako ekyokulabira ku Baganda banne gwe baalwana directly yali Bendikito Kiwanuka. Bendikito Kiwanuka ono yali musajja wa DP. N'aleeta oba oli awo ekiteeso oba initiative ey'okuba nti Uganda eno yandifugiddwa mu ngeri ya federal states nga bwe tulaba amawanga nga agakimplementinga oba oli awo ne kibakolera nga United States of America ge gamu ku mawanga agafugibwa mu ngeri ya federal. So Bendikito Kiwanuka bwe yakireeta n'agamba bannange Uganda eno eri multi tribal, okitegeera tulina regions ez'enjawulo. So ebyobufuzi byaffe wano okubivuga mu ngeri ya kisajja kikulu enteekateeka eno eya federo yandikoze. Abaganda ba wano ne baba nga basobola okwekwasaganyiza ensonga zaabwe wakati mu byenkulaakulana. Then n'abantu for instance abava mu Kigezi, abava mu Ankole, abava mu East ebitundu nga Mbale, abava mu West Nile n'ebitundu ebirala, nti oba oli awo bwe tuleetawo enfuga eno eya regions mu ngeri ya federo kijja tuleetera okukulaakulana, kijja tuleetera buli kitundu okufokasinga ku bintu byakyo n'okutakabana butya bwe kitambula n'ebitundu binnaakyo mu ngeri ya nkulaakulana. For instance ebyenjigiriza bwe biba nga bitambula bulungi mu region eya Buganda, omuntu wa Mwankole naye ajja kufuba nnyo, ajja kufungiza ebyenjigiriza bitambulire wamu ku level y'emu n'ebya Buganda n'ebya Kigezi mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Bendikito Kiwanuka yafuna okusoomoozebwa okw'enjawulo. Baganda banne baamukonjera ebigambo bingi nnyo eri Ssaabasajja Kabaka nti eno oba oli awo ono enteekateeka gy'aleese yakunafuya na kulwana Ssaabasajja Kabaka. Era Bendikito Kiwanuka alina kye yakola n'agamba bannange mu kaseera kano Ssaabasajja Kabaka owa Buganda ffe ng'Abaganda tumuwa ekitiibwa era tumukkiririzaamu 100%. Naye ekifaananyi mwe tumulabira n'ekitiibwa kye tumuwa Owankole sikyajja okumuwa kuba ye si Kabaka we, okitegeera.
owa Bunyoro si kyajjo muwa kuba si kabaka we okitegeera n'agamba ate tuli mu Uganda eyawamu Uganda eyo eyawamu era nayo yeetaaga obukulembeze nezo obukulembeze bwenteesa bwe bukulembeze oba okugabana obuyinza nga tulina for instance president owawamu naye nga regions ez'enjawulo oba ebitundu eby'enjawulo bikola ku nsonga zaabyo era byerondamu obukulembeze bwe bulaba nti bunaakola ki bunaabikulaakulanya Bendikito Kiwanuka yafuna okusoomozebwa okw'enjawulo baganda banne baamulwana baamukonjera ebigambo eby'enjawulo so Beeni bw'atyo n'alabika nti atuuka ne ku extent egenda mu buwaŋŋanguse era abalabe be ne bamulwana ne bamutuusa ku nfeete so n'omukyalo ono kyagezaako okulabika nti ayogerako right about now akutta omumuli gw'ebyobufuzi ebivuganya President Museveni yewe ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ate era bw'otunuulira abamulwana amannya amaganda gayitiridde as of now that is the reality kuba Bobi Wine yekennyini yakuba akayimba ffenna ke twategeera obulungi akannalumansi n'alaga nti bannange bwe ngenda ebusoga bangalika lya ngubi kitegeeza nti baamusiima ne bamuwa n'erinnya ne balaba nga y'omu oba oliawo ku banunuzi b'eggwanga lino n'agamba bw'agenda embaale bamukubira akadodi okitegeera Mwaluwa n'agamba nti bampita Obini n'alaga nti bannange ebitundu ebirala binnyaniriza nga anaakwata omumuli gw'opposition oba oliawo okutaasa Uganda oba oliawo okubbulula Uganda mu bufuzi oba oliawo bannayuganda ab'enjawulo babalaba nga tebutambudde bulungi naye n'agamba ate abeewange bennyini be bankuba engalike abeewange be bagezaako ate okulabika nti bakola ki bannwana n'okunzikakkanya so omukyalo ono era ekyo nakyo mu bubaka bwe akitaddemu bulungi nnyo bw'obadde omuwuliriza so kino kitegeeza ki eri Abaganda kino eri Abaganda kyetaaga ffe kennyini tutuule twefumiitirize lwaki amaloboozi gavaayo ne gagamba nti Abaganda tuli bankwe lwaki amaloboozi gavaayo ne bagamba nti Abaganda tetweyagaliza Abaganda twerwanyisa ebyo byonna biva ku ki twetaaga okulabika nti twekuba mu ttooki twetaaga lwaki regions ez'enjawulo zonna kati zinenya ffe nti bannange ffe omusajja wammwe twamukkiriza kuba ebirowoozo byonna byaleeta ne ideas ez'enjawulo zaleeta ziraga nti zakununula Uganda eyawamu ziraga nti oba oliawo bw'aba afunye obukulembeze Uganda yonna eyawamu egenda muganyulwamu kuba obukulembeze bwe buba nga tebutambula bulungi tebunyiga Baganda bokka bunyiga abantu ab'omu regions ez'enjawulo bunyiga Omusoga bunyiga Omunyankole bunyiga Omugisu bunyiga ow'e Omukonjo bunyiga abantu b'omu Northern bonna so that's why Bobi Wine bw'atwala enjiri ye oba revolutionary gospel mu regions ziri ez'enjawulo balaga nti bazikola ki bazaaniriza naye ate bwadda wano mu Buganda n'entalo zonna oba oliawo zolaba nga zimuyingiddemu munafuya abakutte omumuli gwazo bantu Baganda ne bw'otunuulira butunuulizi oba oliawo abantu be baguze for instance ba artists ab'enjawulo n'abantu abamu badde ku lusigiri nga banne abaamuwagira initially nga yakajjayo omutwe mu by'obukulembeze Baganda bw'otunulira omukyala nga Fulufiga bw'otunulira abaami abakola ku TV abasajja abakulu oba oliawo bwe twali tuwa ekitiibwa omwana ono Ssenkubuge siyaasa kuba ebikolwa bye oba oliawo n'ebyayogera eri Bobi Wine biraga nti tebimwongerako wabula bikendeeza maanyi ge oba bigambo bya kumulwana bw'otunuulira abaana bano batobizi bemumanyi nga ba Dr. Tia Male bw'otunuulira abasajja ab'enjawulo aba DP Block okitegeera saawa zino abeekwese mu kifaananyi ky'ebyobukulembeze oba oliawo abeekwese mu mbeera nti Bobi Wine takoze kimala abeekwese mu mbeera nti Bobi Wine
tabakulembedde kimala okitegeera ne batandika okulabika nti bamwogerera ebisongovu ebintu ebigambo ebimukkakkanya bonna bw'obatunuulira baana baawano bamu Buganda. So bibimu kubireetera obaoliawo abantu abatulabira mu kifaananyi ky'obuli bwenkwe, ekifaananyi eky'obutaagaliza, ekifaananyi eky'okwerwanyisa. Ate omukyalo ono ye obubaka bw'abadde agezaako okulabika nti ajjayo bulungi nnyo nti bannange ffena Abanyankole naffe tunyigirizibwa, ate tubasaba muleme ffenna tutwalira mu kifaananyi kimu, kandi baakakundi yandi ba famire ng'oba oli awo gye mulabira mu kifaananyi eky'Abanyankole kakati blame ne mugiteeka ku Banyankole bonna okutwaliza awamu. So abasabye mutunule enkaliriza ne Banyankole bane n'abasaba ebintu babirabe nga bwe bateekeddwa okubiraba, batunuulire ddala kituufu obuweereza buli Munnayuganda waali abufuna, ddala kituufu obukulembeze oba oli awo bututwala buli Munnayuganda yenna bumuleeta akamwenyumwenyu ku matama oba bwongera kumwennyamiza na kumuleetera nnyike ku mutima. So bw'atyo bwagezezaako okulabika nti atembeeta ebigambo bye naffe ne tujja oba oli awo okwongera okubigaziya ffe nga Bannayuganda tubifunemu ekyokuyiga wakati mu kuzimba nnyaffe Uganda, oba oli awo abaana baffe n'abazzukulu baffe gye baneeyagaliramu ng'oba oli awo amawanga ge tulaba bannansi baago abaatakabana ne bagatuusa we bagatuusizza nga kati ssaawa zino Bannayuganda tugendayo kuba byeyo, tugendayo kunoonya mirimu egitali wano mu Uganda. So bwetyo bwe tutambudde olunaku olwaleero naye nga tubeebaza okulabika nti mutambula naffe ku mukutu ogwa Credible Media UG. Kye tubasaba kwe kulabika nti musubscribinga, mulayikinga hamu n'okusharinga content waffe twongera ate okulabika ntutambula ffenna. Ganja Fadi ge mannya, Credible Media UG gwe mukutu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi